Ku mukolo guno gwabadde ku kisaawe ky'Entaawo, Gen Kayihura yategeezezza nti poliisi ekozese ababadde abamenyi b'amateeka okutereeza ekitundu n'okulonkoma abamenyi b'amateeka abalala. Ku mukolo guno poliisi eraze obukodyo mu mirimu gyayo omwabadde n'okukozesa embwa ezikonga olusu n'okunoonya ebintu nga bbomu wamu n'enjaga. Mu byalagiddwa bwe mubadde obusobozi bwa poliisi okuzuula akakodyo akasobola okukozesebwa okutega ebintu nga bbomu. Any abandoned object, anything that you are not sure of it, please let the police know. If you can't reach Kampala, please inform the district police commander. You inform the reliable security personnel so that they inform also the authority or the person who has the skill on the same object. Ebintu bingi byetwesanze kati bino bitokolangiye bye batulaze abamu kuffe tetubirabangako tulabye akantu katono ate bateralesi basangibwa mu bibere bimu byeweya ausi bikyegala tunasomesebwa tutya. Tulaze n'emirimu gyekola nga poliisi nga muzze okukola enkolagana naffe abantu ba bulijjo tetusoboka oba tekisobokera ddala poliisi okubanga nange ng'omuntu sekinnoomu nsobola okugula embwa ng'ezo nenzibawa ne muzitendeka ne zibangako ebifo ebirala biziyamba naye nga za muntu sekinnoomu nga siza poliisi nabula nga nze nzirunze. Wano Gen Kayihura yasinze n'alagira poliisi okukola ekisoboka okufuna abantu abanayambako okuziyiza obumenyi bw'amateeka nga balonkoma abantu abakyamu bonna. Wano poliisi ezanye omupiira n'abatuuze okusobola okwongera enkolagana n'abantu ba bulijjo.